Minisita Omubeezi w'ebyemizannyo Peter Ogwang yakulembeddemu abakugu mu bibiina ebiddukanya emizannyo okulambula omulimu gw'okuzimba ekisaawe ky'omupiira Hoima wegutuuse. Ekisaawe kino kye kimu ku ebyo ebigenda okweyambisibwa nga Uganda ekyaza empaka za AFCON ez'omwaka 2027 era nga kisuubirwa okuggwa mu Desemba w'omwaka guno. The contractor is ahead of schedule in terms of finishing his work, and according to the timeline he has given me, and us as a committee, he will be able to finish up the stadium about 4 months before the time which we signed the contract with him. Initially, this works was meant to be completed within 18 months, but if you subtract 18 from 4, so it tells you that he's almost going to work within 14 months, which for us we are extremely happy. Uganda, Kenya ne Tanzania zalina okukyaza empaka za Chad mu gw'okubiri omwaka guno, wabula ne zongerwayo okutuusa mu gw'omunaana olw'ensonga nti waliwo ebyazuulwa nti tebinnaggwa bulungi. This project is for AFCON 2027, so they are also coming here. We are going to communicate to them to come and also carry out the preliminary investigation, inspections of what the kind of work the contractor is doing. Gavumenti erina enteekateeka y'okulaakulanya ebisaawe eby'enjawulo okwetooloola eggwanga okusobola okutumbula ebyemizannyo. Government has put close to 1.3 trillion from this current financial year and the next 2 financial years, purposely to ensure that we get our stadiums, Hoima City Stadium ready and Akiba Olympic Stadium ready. President wa FUFA Moses Magoga asimye enkolagana ennungi wakati w'ekibiina kyakulembera ne gavumenti gy'agamba nti yakuyamba nnyo eggwanga mu kuyitimuka mu by'emizannyo ku mutendera gw'ensi yonna. Kye twagezaako era nnyo okukonvinsinga gavumenti nti tufune omuntu alina obumanyirivu, alina experience mu kukola ekintu kino, alazeeko nti asobola okukikola. Gavumenti etuwuliriza ku bintu bingi na kino yatuwuliriza, kuba ffe twali tumulabyeko ng'akola ekisaawe ekya Senegal Dakar n'ekisaawe kya Mahoro e Kigali. Olwaleero ndowooza buli munnayuganda eno ye signature project. Mu bulamu bwange bwonna bwe mbadde nga ntegeera mu ggwanga lino sirabangayo project ekolebwa mu budde ng'omulimu bagukola bulungi n'obukugu obwetaagisa nga project eno bweri.